Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesa mula, Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo ow'okubo. Bakulu, mikwano gyange, happy new year, mbakulisa omwaka 2023 ate ne mbaagaliza omwaka 2024 ogw'essanyu, ogw'omukwano, ogujjudde eddembe n'ekisa kya Katonda obbatambulirako ennaku zonna ez'omwaka guno. Munyenye yaffe eya wiiki eno ate nga munyenye yaffe esoose mu mwaka 2024 egamba nti oli mwana wa kisuubizo. You are a child of promise. Oli mwana wa kisuubizo. You are a child of promise. Nina omuvubuka gwe mbadde ntambula naye mu nsi ey'omwoyo ennaku zino, mabega awo omwaka oguwedde bwe gugwereddeko awo, mbaddeko n'omuntu gwe ntambulako naye omuvubuka mu nsi ey'omwoyo. Naye lumu yantunuulira mu maaso n'aŋŋamba nti, Father, naye okimanyi nti kirabika nze Katonda tandiiko, kirabika mu baafaako nze siriimu. Father, muli mpuliranga nze Katonda gwe yavaako era gwe yasuulawo. Father, kirabika Katonda yansuulawo. Nange ng'oggyeko n'omuvubuka wange yayogera ebigambo ebyo, walibaayo omuntu omulala eyali afunye endowooza bw'eti olw'embeera gy'oyinza okuba nga wali oyita mu mukwano gwange. Waliwo oba oli awo w'otuuka mu mbeera ne weebuuza nti naye ddala Mukama oliwa? Eno embeera gye mpitamu togiraba? Tolaba bwe nzitowereddwa? Tolaba bwe nkabiriddwa? Tolaba bwe nsobeddwa? Bw'oba obadde okibuusabuusa oba ng'okyerabidde, ntwala omukisa guno okujjukiza n'okutegeeza mu butongole mukwano gwange nti Mukama akumanyi, akulaba, akufaako, akulondoola era akwagala nnyo. Nkujjukiza nti yakumanyanga n'ensi tennatondebwa. Bino ndi mubbi kugamba nga tutandika omwaka 2024. Ye yasalawo ozaalibwe era ye yasazeewo ogire ng'okyali mulamu era ye yakukkiriza okuyingira 2024. Mukwano gwange, singa ekyo kyokka obadde okitegeera kikumala ku ddakiika eno okuyimuka oyimiridde n'obubuukira Katonda n'omukubira mu ngalo n'omugamba, Taata weebale nnyo kumpa mukisa okubeera omu ku abo abayingidde 2024. Munnange, okubanga eggimu ewava teryasiriira kwali kusalawo kwe era kyali kigenderere. It was divinely planned and nobody could change the divine plan of God. Tekyagwawo bugwi nti kaali kabenje n'ozaalibwa. Kino bwe nkimatira nze oba ggwe kiŋŋumya ne kimpa amaanyi era ne mmatira nti even when I feel alone in a crowded place, he is with me and he cares about me. Nsabanga embeera ebadde kuyinze mukwano gwange okyejjukizenga bulijjo nti Katonda wange anfaako, anjagala, and that I and him are the majority. I told you this and I'll always tell you this, that you and your God are the majority. That with him everything and anything is possible. Nange mu Luka omutwe gwe-13 olunyiriri lwe-10 tulaba Yesu ku lunaku lwa Ssabaato ng'ali mu kuŋŋaanira ayigiriza. Wakati mu kuyigiriza, laba bw'asirika ng'alengedde omukazi eyaliko omwoyo omubi
ogwali gummazeemu amaanyi okumala emyaka 18. Omukazi ono yali yeeweta nga tayinza kwegolola n'akatono. Lukka tatubuulira biwanvu ku mwoyo ogwo, wabula kyatubuulidde kiri nti gwali gwamuweta ng'ebyokulaba enjuba yabivaako dda. Kugezaako weewete bwewesi bulungi, weewete bwoti, weewete bulungi okke. Okumala essaawa emu yokka. Weewete bwansi bwoti okumala essaawa emu yokka. Ojja kutegeera abantu ng'abo kye babayitamu, oba omukyalo oyo kyali ayitamu. Weewete bwoti essaawa emu oveeyo olabe ky'oyinza okuwulira. Ono batugambye gyali myaka 18 ng'ali mu mbeera eyo nga talaba ku njuba yeeweta. Mu bantu bano muteekwa okubaamu abaali batudde n'abayimiridde. Ntegeeza bali abali mu sinagoga Yesu be yayigiriza. Mwalimu abali batudde abalala nga bayimiridde. Yes. Naye ekisinga okwewuunyisa, Yesu mu bantu abo bonna yasobola okulengera omukyalo, specifically her. I believe by the time she was entering, she must have felt unnoticed. But the truth and the good news is, Jesus had seen and had known all about her. Yasooka n'ayimiriza byonna bye yaliko nga mwe muli n'okuyigiriza, n'amuyita mu lwatu n'amugamba nti mukazi wattu oggiddwako obulwadde bwo. Oh my God. Katonda ayina kyali mu kwogera eri omuntu omu ku ssaawa eno nga tutandika omwaka kati. Ayina kyali mugamba omukazi omu, omukyalo omu, faatha omu, ng'ayina kyamugamba olw'embeera gy'abadde ayitamu. Ebbanga lyonna, omwaka oguwedde gwonna ng'erabika ng'eganye. Waliwo Katonda gwali mu kuyita, Yesu gwali mu kuyita, ng'ali mu mugamba mwana wange embeera eyo ekoma kati. Oh my God. Saagala kumanya oba muli bameka mu ggwanga mwoli, oba muli bameka mu kitundu ky'olimu, mu kika ky'ewammwe, oba mu nnyumba y'ewammwe. Wabula nze kyenkusabira omwaka 2024 nga gutandika, Katonda wange mwaba abangi munnanga akulondobeyo, akuwonya ekirwadde ekyo, akuyamba oyite ebigezo byo, asumulule bizinensi yo, agaziye ensulo zo, akomezeewo essanyu mu maka go, oba oliawo eribadde lyasaana b'omwaka oguwedde, akuwonya omuze ogwo, akugulira enzigi zonna mw'olina okuyita, omulabe ezabadde yaggala, akusumulule mu njegerezo mu bisitaani nga bwe yakikolera omukyalo oyo waggulu. Mikwano gyange, kuba asobola era ayinza byonna. Ffe tuyimba bannange, Asobola Yesu asobola, asobola Yesu asobola, amalawo bye tuyita ebizibu, talina kimulema asobola. Munnange, kuba akafaananyi ng'omukyalo ono atambula ayolekera ewali Yesu. Just imagine what happened at that time and at the juncture. Yesu ng'amugamba nti mukazi oggiddwako obulwadde obwo kati. I love Jesus. Today you are free from that infirmity. Today you woman are free from that infirmity. Mukazi gwe olwaleero oggiddwako obulwadde obwo. Oh Jesus. Jesus, I love you so much. And may you, my daughter, son, who is listening to this, receive that in Jesus' name. Omukazi ono olw'embeera gye yalimu emyaka 18 talina feesi ya muntu ayimiridde gye yali asobola kulaba na kujjukira. Because she couldn't see, she couldn't see anyone in the face. So emyaka 18 nga talina gw'asobola kulaba. Yesu olwamukwatako n'atandika okwegolola. Mu byonna ekisinga okuneewuunyisa, ekisinga okwewuunyisa, nti mu kutereera kwe
feesi gye yasookerako okulaba yali feesi ya Katonda. Jesus, the Son of the Most High God. I mean, the face that she saw first was the face of Jesus, the Son of the Most High God. Nebaza mwenna nga wadde muyingira omwaka 2024 face gye mwasoose okulaba ye face ya Katonda. Mwayingidde omwaka mu ssaala, mwayingidde omwaka mu misa. Thank you so much. Mukama oli mutuukirivu. Oba abalala baali bamulaba batya oyo omukyala? Ye Yezu omukyala ono yamulaba ng'omwana w'omuganzi era omwana ow'ekisuubizo, muzzukulu wa Abraham. Ngambye oba abalala baali bamulaba batya, oba baali bamuyisa batya, it's all right for them. Naye ye Yezu omukyala ono yamulaba ng'omwana omuganzi era omwana ow'ekisuubizo, muzzukulu wa Abraham. Ensonga lwaki bannange nze sijja kuva ku Yezu. I mean, where should I go? Simanyi oba kyamutwalira bbanga ky'okukkiriza nti yali ddala awonye. Ekyo sijja kulimba. Omanyi bw'obeera mu mbeera emu ebbanga ddene, all of a sudden n'ogivaamu, kyangu okulowooza nti oli mu kirooto. Omukazi yali takikkiriza nti embeera enkadde emuvuddeko, nti embeera gy'amazeemu emyaka 18 emutadde, nti egenze kiwedde. She couldn't believe that. Okwewuunya n'okusoberwa okwo omukyala kwe yatuukako ne kwe yayitamu, nsaba omwaka guno kukutuukeko mwana wange. Ng'Omukama akuviiriddeyo naye nga naawe tokikkiriza. Oleekaana olw'essanyu ng'omuweera obujulizi ng'omukyala oli bwe yakola. Ne wenjogerera wano waliwo omwana wa Katonda asobeddwa era nga tamanyi nti amaaso ga Mukama waffe Yezu Kristo gali ku ye. Kati waliwo asobeddwa naye nga takimanyi nti Mukama alimiriza byonna amaaso agasimbye ye. Saba Omukama akikolere ggwe mukwano gwange awulira essaala eno kati. Onkubira essimu nga tonkubira kuneebaza, no. Onkubira essimu nkweyungeko nga tutendereza Katonda. I know the enemy wants you to be low, to be down, to be bent. He doesn't want you to see the face of the Savior. You know, when the hypocrites were trying to philosophize around, Jesus told them that ought not this woman, a daughter of Abraham, is she not supposed to be free? Oh, Jesus. She has every right and every authority to be healed on any day of the week. Jesus, I just know I love you so much above all things. Nga bwe yalwanirira omuwala oli, bw'atyo bw'agenda okulwanirira mu mwaka guno, akuyimuse mu maaso gaabo bonna abakulwanyisa, abatakwagaliza, abakukuba akasa, abakutega amaggwa, ng'oleme kuyitawo, era abalwana okulaba nti teweeyongerayo. Osigala w'oli, agenda kukikolera weewuunye. And I believe what I'm saying. Ate bw'aba asazeewo kikolera, tewali agenda kumwekiika mu maaso. I'm saying, Mukama bw'aba asazeewo kuyimusa, nga bwe yayimusa omukyala yali yeewese n'amuyimusa n'ayimuka. Bw'aba asazeewo kuyimusa nga bw'agenda okikolola okukkiriza kw'omuyinako, tewali agenda kumwekiika mu maaso. Mirundi mingi abantu bakola kyonna ekisoboka okwogera ebigambo ebikunafuya, ebikumalamu amaanyi n'okukuumira mu mbeera eyo. Wabula nsaba ompulirize bulungi mukwano gwange. Guno omwaka 2024 toba wa mwaganya, toba wa matu. Yimuka otambule mu maanyi kuba Yezu alagidde. I just pray that you guys can understand what I'm speaking to you. I mean,
guno omwaka tobawa mwaganya, tobawa matu, yimuka otambule mu maanyi kuba Yesu alagidde. You know what impresses me about this lady? She never allowed her condition to change her from her position as daughter of the promise. Whether she knew it or not, nti newakubadde yali mu mbeera eyo era nga ne bw'atandize mu ekereziya tebaali munenyeza kuba yali yeeweta mukazi wattu. Ye yasigala alumba, yasigala ajja. Era nga muli mumativu nti Mukama amwagala era muganzi mu maaso ge. What an attitude! What an attitude! Bannange Omukama ayamba yeeyambye. Omukyalo ono Omukama yamulabira mu ekereziya. Singa yasigala waka, mulowooza twalibadde tumusomako n'alibadde muyigirizaako kati. Mwebale baana bange mwenna abayingidde omwaka guno mu ssaala, abayingidde omwaka ng'amaaso mugasimbye Katonda wammwe. Nsaba Taata ow'omu ggulu abaviireyo baana bange mu ngeri ey'enjawulo era pulaani zammwe azitunuulize ekisa, ayanukule bambi okusaba kwammwe. That's my prayer for you guys. All of you, my sons and daughters. John the Evangelist tells us in chapter 8 verse 36 of his gospel that if the Son makes you free, you will be free indeed. I, Father Martin Semanda, decree and declare freedom from the powers of darkness whatsoever to you, the beloved child of God, right from the beginning of the year 2024. In the mighty name of Jesus Christ. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu patiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakkeko, gubakuume, gubataase, gubatalize, gubakumeekume ate gubalungamye mu mwoyo ne mu mubiri kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.